ensonga za Eddie Yawe zikutte wansi ne waggulu era nga Eddie Yawe ye mukulu wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagezeko mu ggwanga ly'e Canada okubeera nga abaako baakubira emiziki saidi ezo yonna alina interview gye yakoze era nga interview eyo yakankanyiza abantu bangi nnyo yeewunyisiza abantu bangi nnyo olw'ebigambo bye yayogedde ebimu ku ebyo yakukkulumye n'agamba nti abayisibwamu nnyo amaaso nga famire era nga mbu Robert Kyagulanyi Ssentamu yekayeka gubawa respect n'ategeeza n'agamba mbu mu famire yaabwe ekiringa ekiraga mbu taata waabwe ne maama waabwe alina abaana abasiru n'abaana abagezi be yazaala. Yayongeddeko ebigambo nga bino yagambye mbu lunaku lwaliro mu Mickey Wine yali agenze ku kitebe kya NUP okubeera nga asisinkana mukulu we nga alina ensonga zayagala okubeera nga yeegeyageyamuko naye ensonga zaali za famire. Munnange we yatuuka ku geeti abaana baamugaana ne bamugamba kano si ke kadde omukulu akyali bize ampozi ng'oyingira n'obakuwotula mpaka ng'amaliriza byali mu kubeera nga akwasaganya. So ekintu ekyo kyabaluma nnyo era nayogerako n'ekizambo endala agamba nti ye olunaku lwalirimu era ng'ali ku kibiina kya NUP awo alina we yali atudde ng'alinaanye omukulu wabula yeesitukamuko eddakiika emu agendeko mu shootiko agenda okudda nga waliwo omukulu omulala ali mu kifo ekyo era mu ne bamugamba abeera nga oddayo otuule emabega. Ebintu ebyo byabaluma nnyo n'okubeera nga munaye babayisaamu amaaso. So ebigambo ebyo olwabyogedde abaana bafuutu soldiers nabo ne batabuka. Abaana kye bakoze Eddie Yawe abaana batabukidde Eddie Yawe era nga ngenda kwogera bu video awo olabe ki ekiriwo saawa eno naye nga bannange si byangu n'akamu bamujjukiza ne bamugamba gwe tolina kyotugamba oli mu kibiina kya NRM era kuva dde oli wa NRM bigambo byonna bingi nnyo era nga mbiyina ngenda kubeera nga tembikuterawo awo. So kyogenda okubeera nga tokola genda osaba mu comment section tekawo endowooza gwolowooza ki ku nsonga zino eza Eddie Yawe yasobodde okubeera nga aleeta mu kamera eza famire saako ndowooza n'ebigenda mu maaso. Video likinga sharingirako abalala yo comment section always ebeera open buli wona wabeera nga olina kyoyagala okubeera nga toyogerako agenda wasawo obeere nga okisulawo togatteko mu butongole subscribinga akadde ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga kakwalatinga olwo naba ndeese video kakati before nga sina kubeera nga tekuterawo Eddie Yawe nina ka video clip kenjagala okuterawo kaddakiika emu yokka naye nga bambi kanneewunyisiza nnyo kanneewunyisiza nnyo neneewuunya ne ngamba ddala Uganda wajja eraga era kubeera nga teesooka nga kuterewo akaddakiika emu bw'omala okubeera nga tokalaba then nkutwale wali mu nsonga za Eddie Yawe nako kawulirize era nako omala okawuliriza tekawo endowooza yo ku byogenda okubeera nga of course owuliriza nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Kale ye ndi Munyarwanda ndi Munyarwanda kale ogenda kunkola ki? Ndi Munyarwanda ndi Uganda ndi mu Buganda neeyagala ogenda kunkola ki kasasiro toyina bana Abaganda mwalemwa mukkirize mwalemwa muli bafeeriya teri kumwayinza kukulembera muntu teri kumwayi ayina magezi batono nnyo abalina ku magezi batono beba batono tono ku 10 kuliko nga 2 80% temutegeera abatono nnyo beba bakolagana ne government ne batwala eggwanga mu maaso abasulusulu ebiwumba tutu yemmwe abagamba nti government eriko tena kyekuyambi ng'okimanyi bulungi tiwatunda n'ettaka lya kitaawo n'oliguza Abannarwanda oba Abawesterna saawa eno olowooza nti obukulembeze bwe bannaakyuka ngenda kweddiza ettaka watunda lyakikoma nnyoko. Muli bafeeriya mukkiriza Abaganda mwalemwa tetugenda kiddamu mwalemwa yensonga bakina bagambye Obuganda tebulina kiddako n'oyo kabaka wammwe gwe muyita kabaka wammwe kabaka wa Uganda kabaka wa Buganda ye Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga lino ate bw'anaavaawo nga tuleetera muhoozi nze kati nafuuka dda na wa Western na wa Central nafuuka dda wa Central kati era kati Abaganda tugenda bakyusa mpola mpola badde mu Banyarwanda mugenda fuuka Abanyarwanda in fact era kati tugenda crashinga bano Abaganda abaddala kati tuleetewo ffe era kati nze neddira Lugave akabbiro maleere era omubala gwaffe gugamba Lwandugwa Lwakatende Lwabirya Lwawoza Serukulu Lengejja simanyi Lunangwira bw'ompa akawala ako ng'ebbanja liwedde nze ndi muzzukulu wa Katende
era kati abannalwanda kati bebaganda sidamu kuwuli kulaba muntu wa nnyindo nnene nga weeyita muganda. Buganda yakyuka, Buganda yaffe. Ai Yoweri Kaguta Museveni wangala chuchu, wangala magulu nyondo. Gwe faka nkankubuuse mwana tolina kyoli jako n'ebigalo bindi. Abaana babandi bafudde lwa Bobi Wine oyo. Waba mwagala kirire enjege gye mwagala Bobi Wine kwanti balire giti bamwagala. Emyo giri eyo gitebenkedde teginooma. Jimanyi yafiro jafo because of the right cause nga gojo lega amalefu n'ebigalo bindi mu family. Who the fuck are you? Mbwedi yo chisho izo. Chisho edi yawe. Nyoko n'amazi. Buladi nonkubuusa police ko tulaze okuzanya kati ennaku zino I don't care n'oboyo za nkuba ngato za Bobi Wine. The moment we respecting our foot soldier tujja kuteekawo ino okubeera. Umaru Kisaka oyo mulye ulumbuye oyo mumulye oyo enemy wa Bobi Wine. The moment we disrespecting abaana abambala gawuni ene ya red ne babira ku front line. Abaana babira mu tear gas ne bafa. Abaana bakubwa bomu ne bafa. Abaana bali makomera nga bafudde. Abaana sawa zina abakyali mu nkomyo ne the moment wokwata ku mwana oyo yewayo kulwa muganda omutowo n'omuyisaamu amaaso mugo tunyumiza bi family ebyo. Buladi tugenda kubeera nga bwe wante mwana oli faka nno na nnyo gwe edi yawe okanga batubonyiza family yo oli fala nno nnyo kino nkikubulira gwe fala mbu family banjo mani gatayogera John ngatayogera nemu abasoka mu politics zote tuli badongo lwaki banjo mani tayogera lwaki John tayogera lwaki omwalo oli tayogera lwaki Dax Vibes tayogera lwaki mu abasoka mu politics emulema mwe mwogera gwe n'enyanzi Buladi mwana kankubuse the family means nothing to us. Bobi Wine kutinamwe subi gwe edi yawe genda wansi mwana we genda wansi we kubene nyoro mwana we kwenoga ulinga na amatako. I say this so sejusa Buladi zikatize pege chi family chenjaga za chi family yo. Family chi chenjaga za mwana ambulia edi yawe mwana tudema za family chi chenjaga. I'm just blessed and honored okumanti mu family mwava mu mtu mugwengoberedde. Gwe ina chance ebyogera wabyogera ngoli mu NRM. Nyanze ina chance ebyogera nga data byogera kabane mu NRM. The only can be akability ke tulina kano je tulina ya Bobi Wine nga go very mutunyimiza family. Are you stupid? Mumiko Wine bamugana kayo twaga how valuable you are mu family. Miko Wine bamugana okulaba Bobi Wine mbuya jechiro ne bamugana mbusibanya abavuka ba people power blood. You fuck you. Oli musiro ina magezi mwana. Bwabanga muganda wa Solomo funa ku sim kati oyinza okubera muganda wa Bobi Wine oli nsimba line ne baganda bakubawo nsinga size Bobi Wine mu yabakoowa to them mazima let's tukoze kibayita logic oli muganda wa Bobi bakubawo nsinze kisoboka ekyo nga Bobi Wine just call away text away muli good as long as you're good with your brother choka bayizo kubawo nsinga mweke nyini temwagala Bobi Wine Miko Wine zalimu yabikodi ku kitebe wali bado ba big guy ku front page baganda banga bali mu kyebayita NUP mabuli abafutu soja muzo kukete mukize bavuka wane kubama lamu manyi mbozi muganda wa Bobi Wine kabere Nubian kabere Eddie Mutwe Danny Magic Selector Devi Bufumbiro Kasitula banga inale nija kutenge kunyoma nga gwa abeera we nnyo n'ogamba ko olwana olutalu ng'owuliriza muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagala okulaga nti bo baniwo bufofofwe muyiseemu olugwanyi ezo mbwa zino just before nzoyizo kungamba gweze muganda Bobi Wine kabe Eddie Mutwe na violating akawanyi konna mukiseemu olugwanyu tugoberera omuntu omu gwe tulina okwesiga abasigadde mbwa zino nya position family brother ani game to family tulete tulieta za rasta kakalamu ali wali n'olutwerwi kakalamu mbadde nkwagala kakalamu ne kakalamu blood oyo si babawo mwita babawo si babawo taba nko babawo mbu baba yawe kuki mukuru yawe bobo ino utalo oyagala otandika todda mukuyisa mufutu soja ye naliso oja kumbulira baba bali badeko ku front line nga tear gas yabali abayingide maso oja kunda gwali badeko ko mukweka lakasa konnanga sawa se oli badeko ko yali emagombe bakusiba mukomera oja kunda agakweka lakasa kiko walimu ko participating amu ngogenda ko mukomera otugulire mu family eli important
family is important here to get the value of the food to soldiers in Bulamba Bobby Wine. So sigwe wante. Okubi ebigalo bino kubera ne bu visa wabadda sente mweni ali gwene nyaza. Wati Daxter yogera. Wati John tayogera, Banjo tayogera. Oli omuwala tayogera n'abala tebogera. Nemu abasoka mu police, abasoka Bobby Wine police mwe mfude mutu manyira. Family this. Blood kankubuse mwana wa mama. Nze gwe Eddie yawe nkumanyika ebintu bingi. Damo yogere. Isamufu tusoje eriso kutunyumize family Eddie yawe kuva kubya abakazi Damo yogere bakuwanda Damo yogere gwe wante bulalize kankubuse ni wana bya secretary general nava ku mulamu arasta eno video jazira bawezi mwana kwa ino birimo okufa kwa abana bafudde atategere video yange wachini mukamba ja kwa musiru kuba abana bafudde ku kino mbongolya janga mambu family yesinga never food the families man never food on the bafudde ekigendulwa kyabe tebanoma tuina tukwatiridde tadoba yoyo mwana wamwe muganda wamwe goli tulagambo ndo bugomba galo kusinga kanogenda nokola video nogamba mbo semanyi mbo tata waffe oba mama affe kyogezako gamba mbo yazala abana abasiru muna abagezi of course mulimu abasiru goli musiro ina amagezi wasoka mweni ali ebitulu bali mu muntu wansi walito biraba mbo banga agamba mama ni tata yazala omuntu omusiru n'omugezi yes basale babo bino gwe bazalanga abasiru n'abagezi you inclusive oli musiru gwe eno toro de mama bwe baba kugamba mbu simanyo genda kuddawo so was a family mbu this and this rasta eno Uganda Bobby Wine wa Uganda si waka family ko Obama ina family sira banko mutabuganda Obama simumanyi leka kuleta buwa watiro wano mu bintu bya kufirwa mbantu nunula gwanga ino message gende eri aba family zaffe oba n'abantu abayina mu family omuntu nga yasituka mu family muberamu omuntu nga yasukuluma mukusukuluma nga tukyamulabira wali we mwagendanga mwenna ne mukwekweya we mwagendanga mwenna ne mubbe ebibira we mwagendanga mwenna ne mukyaba enku we mwagendanga mwenna ne muwanula fere ne mumulirayo waggulu ku muti waliwo omuntu wabeera mu ofisi nga wa family yo ng'okumulaba oyina ssaba ebyo mba mujja birabira mu kumanyagana kakati baba Eddie obuzibu obuliwo Kyagulanyi takyali waliwo wamulabiranga ate baba Eddie ndabyemu ekikuluma ekikwogeza ekyo ndi Kyagulanyi w'amaanyi okukusinga kati Kyagulanyi yava ku family asset is a national asset ne bwafiirawo tusobola obba mugaana ne bwafiirawo tusobola obba mugaana so musooka mukkakane mutuule wansi tulinamu essaseeri ya musajja oyo baba Eddie tawandize mu kamera baba Eddie tawandize mu kamera tulinayo omusajja oyo tugenda kusiwuka empisa ku buli muntu kwoyo omusajja baba Eddie wakimyeki mu kamera oludde ng'obeera mu kamera lwaki obuguma fenne essuubi lirimu oyo gwe gw'oyita muganda wo yafuuka waffe kati simanyi muganda baba Eddie manya simanyi mwana baba Eddie simanyi mukazi ebya family yo fete bitukwatako munekubira amasemu ne muganda ku WhatsApp group ya family esaawa zino omusajja oyo yafuuka ekirala mbadde mbasaba era baba Eddie wagulirako ku Kyagulanyi empale wamutwalanga ku ssomero mama yamukulekeranga ewaka n'omunywesa obugi ebyo byaggwa nammwe abantu abatulabirira nga tuli bato bwe tukula tuba tukuze Allah asobola ositula omuntu from nowhere gondera omuntu oyo gwaba asitudde baba Eddie tukuyita baba Eddie kati essaawa zino Kyagulanyi ye baba yava kulya eddala ly'obwa LC yava kulya beki kati ye baba fe tumulabako kati nganze kamakogera ali kale gwe muganda wo mumanyi kuvanga mutoso anokuba obufaananyi ng'omubachi bakugalamirawo naye nze mulako kuno nenzija n'olutiko ankwata mu ngalo ne mpulira nga nsanyaladde baba Eddie kakkana twasiwukadde empisa naye kyatusiwuula empisa mbeera mbi tetwasiwuka mpisa nti titwagala twamaayuuka mbeera mbi yatwetera okusiwuka empisa kakati otunulira omuntu asobola okutereeza nti waki twasiwuka empisa so tuteeka wansi atukube ye muganda wo kati ye baaba waffe ensi yonna obukadde 40 mu something gwe tutunuulidde kati gwe baaba Eddie oyinza okufuuka collateral damage
mubifeeko ebyo baganda bange saagala mugabe bwate abaana befuze famire nedda twagalamu omuntu okwabala mmwe mumanyi oba mugenda wa oba wa twagalamu ogwo gwalini kayembala nga sabbuuni ola tumwogerako ogwo ate bamulina feva lwakubeera ye twagalamu ogwo oyo nina respect y'amaanyi nnyo gyempa baba Eddie yawe naye ekintu kimwe ekibalemye okwanderstandinga nti Kyagulanyi yafuuka mukulembeze waffe ekyo kibalemye okwanderstandinga ndabye video wano nga complaininga nti waliwo abagezaako ennyo okusitula Kyagulanyi ne bamussa waggulu ate bo ne babassa wansi oba oliawo ekitukoze obinyo politics as a family tufunye abantu bafunye opportunity okutumanyira as a family akowule wotambula ko nasanga muto wange making ayomba nga ovuka sebo ngambi wontoyitawo agenda kulaba Kyagulanyi gotusiba naye nga kugamba ngala bali important jero tuka uno mvubuko twali tulaba bikonde somewhere ninze mu toilet mu bathroom ngenda okoma nga tudde mu kifo kyange okuba ina kyalo kwesimba anaganira onaganti ayirake wise. No, there's a time for Iraq and there's a time for family. Now it seems like abantu bamanyi bo bakoma ku byobufuzi kitandikira mu family yaje kigwera Bobi Wine oba Kyagulanyi tajja kutuma linnya ly'oggwe ajja kutuma lyange nange sijja kutuma linnya ly'oggwe nja kutuma liri so family mujiwe ku ka space. You get my point. Mutukozemu entalo nyingi nnyo twerwane muwana kugamba wale wade ku somero no wale obuto bubade buzanyaga oyo mukuba bane batandika okulwana kakati fene tuli bakulu tusobola okimanaginga naye ate abaana abato tuzadde and so on kati bwowana Kyagulanyi nti ayina amagezi nze siina really oli mukuwana Kyagulanyi ngate yatuzaala ali omu kyakiro nti mugezi ekitegeeza ku kitaffe yali musiru mama yaffe nga ye mugezi okitegeera kakati bigenze ku baana muzaala abammwe nammwe mulete kuba mute muzaala Baba, can I ask you something? Yes. Do you regret kuberanga like you're the face of the politics right now as your family? Sometimes it hits too much and very hard. I remember the day ngabakutte Bobi I was in Canada. By the way, nsi yasokwekala kasi ali eno Canada atenze nali wano. Nali wano. Yeah. So tuddayo. Abantu bakendera. Uganda. Ngokutte Bobi abantu abatukebera ko bakendera. Nava Canada nengenda nze nsoko omukuba soko okulaba Bobi Wine mukukala bukunje nnyonnyo n'okuyita mu omusanga Balak Semakindi nga almost ayebye. Yeah. Nga wense evuddewo. That's I'm telling you about family. Yeah. Wense koze ki? Evuddewo. Era bwe twagende gulu Balak Sensite yaliyo. Teyaliyo. You get my point. So I remind you. They are trying to normalize the situation. Nemu mtunyiza mutya, nemu kola mutya and what have you tujja kusiibola ate kwerwana because fe tusooka yafe tusembayo. Baba Eddie yawe kino genda kukikkiriza oba okigaane. Oba gwe wasikira taata wammwe, oba gwe mukulu wa Kyagulanyi kino genda kukyandastandinga yagalagaana. Kyagulanyi yava ku bya famire yammwe y'abasentamu n'afuuka famire y'Abannayuganda bonna. Kino we kinaabalema okuandastandinga mugenda funa confusion. Kubanga omuntu yenna aneetantala okwambalagana ne Kyagulanyi. Kankiddemu. Omuntu yenna aneetantala okwambalagana ne Kyagulanyi. Kwobenga gwe baabawe, kwobenga gwe mukyala we, kwobenga gwani tugenda kwambalagana naawe. Ekyo mujja kukikkiriza oba mujja kukigaana. Ekintu kimu ekibalemye okutegeera mwe baganda ba Bobi Wine. President Bobi Wine yafuuka president w'Abannayuganda oba omusinga obukulu oba omusinga emyaka oba omusinga obugagga oba omusinga feemu president w'Abannayuganda president waffe mugenda funa confusion yabwerere fe tukimanyi Kyagulanyi alina famire ye nga famire ye naye Kyagulanyi awo yasukkulumawo Kyagulanyi yafuuka w'Abannayuganda bonna kati ekyo mutakyandastanding mwenga baganda ba Bobi Wine tugenda kusabula omu ku omu kasita muyisaamu amaaso ero lyesuubi ly'Abannayuganda lye tulina mukulu Eddie baba Eddie nkusaamu nnyo respect naye weesimbawo ko emirundi ebiri ng'ovuganya ku bwa Kampala empyawo n'ogwa kiki kye wazzaako ku lw'Abannayuganda oba wadda buzza eri n'otuula kati ono omwana azze n'abeererawo Abannayuganda n'azuukusa generationi
okitegeera kyova olaba Abannayuganda bamutwalira mu kaliba ndala ffe tumuyita muzeeyi eriyo n'abasajja abakulu abatuludde mu myaka bamuyita muzeeyi bajja bavunnama kati mwe baganda be temukiremeddwe okukyandastandinga Baba Eddie kino nkikukakasa ku lw'Abannayuganda kino nkyogera authoritatively bwe munaagezaako okwagala okukakkanya Kyagulanyi oba gwe wasikira taata oba oli mukulu w'omusinga emyaka emeka oba gwe wamulera oba gwe wamukuza boyi tugenda kwambala nga tetukuwadde respect n'emu naye bwe munakkiriza nti ono omwana yafuuka kintu kirala yava mu level gye mumulabiramu nga mmwe baganda be ne mukyandastandinga tugenda kutambula nammwe bulungi nnyo newe kinaabalema okwandastandinga dadi ono yafuuka mukulembeze w'Abannayuganda ekyo kibalemye okwandastandinga ge mazima Baba Eddie ekyo mukikkirize Eddie yawe ekyo mukikkirize tambuza video ene tuke ku Eddie yawe ekyo mugenda kukikkiriza mugenda kuwakana Kyagulanyi muganda wammwe era tetusobola kubaawula Kyagulanyi ogenda kutuuma abaana b'amannya ga Kyagulanyi najja kutuuma abaana baagago bati ekyo yakisukka ddawo yasukkawo ono yafuuka ssuubi ly'Abannayuganda Baba Eddie yawe muganda wange kikulemye nawe okutegeera ssebo olina engeri gy'olabamu Kyagulanyi mumulabiramu eri biri ebyedda bye mwabeeranga naye ne muzannya naye ono yafuuka muntu mulala simanyi lwaki ab'eŋŋanda bano balwawo nnyo okukkiriza nti omuntu aba akyuse omuntu aba agezze Kyagulanyi yagejja mu ggwanga lya Uganda mukikkirize mukigaane Baba Eddie ffe tukimanyi oli mukulu wa Kyagulanyi ekyo kiryokke naye Kyagulanyi kati saawa eno we yatuuka kyali kyonna Mukama yamanyi so we munaalemererwa okwandastandinga ekyo y'omwana kyali Katonda kye yamufuula ne kibalema okutegeera dadi bw'onoyagala okutwambala eno enkofiira ogiraba gye yaleeta eno enkofiira nzibu mu ssaawa emu bweti oyinza okuba ng'osaze kilo eziwera 25 mu ssaawa emu dadi mukkirize Katonda kye yaleeta ekyo mukikkirize mukyandastandinge mukyemburesinge bwe munaagaana ne mwagala okumuyingira awo tewaliiwo kkubo ddala lyonna tugenda bayingira direct ero lyessuubi lyaffe muba muli ba famire oba gwe wasika oba gwe wamuweerera ebyo ffe tetwagala bimanya ffe gye tutunuulidde kintu kimu Kyagulanyi Robert Sentamu so ekyo mukyemburesinge mukikkirize tambuza video paka ku Eddie yawe ekyo mukyemburesinge mukikkirize Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.